omuntu ayasibe alien skin kafaida ako kabaddewo omusajja bamwita Hassan yajja nangambako nange kenyini nantukirira nenjoga naye ng'omuntu nemugamba munnange naye ndowooza katukole kisoboka okulaba nga ki nga ekyo kivaawo kubanga ndetera n'ebirala tuwe bijjako ebyo ebintu tuwe ndetera n'ebirala bingi nemugamba naye katuwanagane tulabe yabadde ya mu bwangu ekyo ebadde ya mu bwangu lwa nsonga nti fayiro ebaddewo ngeri sanctioned fayiro emazeewo ndowooza nga wiiki ngeri sanctioned n'ekyo nti alien bwe bamukutteeko babadde nga abalabye omunyama omanya abantu okubeera awo ndaba kuki nga bakwewerera jjukira njagala okugamba ebintu bino okimanyi nti wali omulamuzi asobola okusiba alien ng'agenda kufuna promotion obadde okimanyi ekyo mulamuzi akusiba n'akufiirako ng'agenda kufuna promotion mwasibye muti abatulaba amanya nze Jonas Ssentongo tubaniriza ate nate ku mukutugafu omuganzo gwa Tindi Files. Yes, tuli wano kusula moto gwe wenna eyeetaaga emmotoka ey'ekirooto kyo basangibwa wanene Makindye opposite n'amafuta ga Africa Oil. Wetukoledde olunaku olwaliro sirina mulala okujjako Full Geno tiba byonna birina Jennifer Full Figure two eyes Miss Trending bannange kiri waneeno tujjidde mu style nno awaali eno gye mulaba tubeeyanza olw'okujja ne musubscribing nga ne munyumira biki bye tuba tubaweereza era olunaku olwaliro ndooza yono omukyala asoose gikwatako ku bantu abatuula ku eno channel. Amina. Lwansonga tubeereddewo nnyo nnyini ddala. Weewaawo. Katoba bakawala tabawulira batya. Baani? Aha. Anyway, tubabuuzaako mwenna ne tubagamba nti mwebale nnyo mwebale ddala tubeebaza okubanga musubscribinze ne tuba nga tuweza abantu bano bennyini ne tuba nga tusobola okufuna award eno ab'omukutu gwa Tindi Files. Thank you so much people. Mwongere okusubscribinga ate mwongere okubeerako nga mufuna amawulire amalungi ne information entuufu wano wosobola okugijja. Olunaku olwo tugenda kwogera ku bintu bingi naye nga nkujjukiza nti tuli ku Sula Motors wano ekiwe ku Salama Road. Sula Motors batunda emmotoka empya n'enkadde gw'ayagala emmotoka jangu ogula emmotoka y'ekyoto kyo ndowooza oziwulira ziyingira we zifuluma oyagala buli mmotoka gy'oyagala weeri obudde tuli mu bwankuba jangu ku Sula Motors obeere ng'ofuna emmotoka ku kibanja mpola. Abantu abasinga mugamba ogula emmotoka asooka ogula ettaka sooka ogula ekibanja kati olwaliro wotegedde emmotoka nti ayina amakulu kubanga ku muntu osobola agendako ng'enkuba etonnya tolina bw'otambula omwana omutwala ku ssomero oyina omulwadde n'ekyo jangu ku Sula Motors wano ekiwe ku Salama Road oba osobola okuba ku 0701879187 direct mu office za Sula Moto. Sula Moto yennyini abeerawo kubanga ntapangisaawo kyekimufuula ow'enjawulo kyekimutundisa emmotoka endamu ali mu maka ge ate Chairman Nyanza abeerawo okulaba nga kimu kikwasaganya Naku Masagaza abeerawo Rex tubeerawo ne Kayem Mumpi ne Kamoga Robert ne Kapale babeerawo Maria naye abeerawo okulaba nga buli kimu bakikwasaganya Madad Sana Kitamu ne Suma jangu ku Sula Motors bakuba ku simu z'olabaawo obeere nga ate ofuna emmotoka y'ekyoto kyo. Tuli mu Christmas season abantu mugenda mwagala ogenda mu byalo mwagala family car mwagala emmotoka ogendako outing tetupangisa mmotoka ne tutunda emmotoka abala mwagala kukola bato baswap bakukyusa mmotoka ze muyina era jangu ogule emmotoka oba okyusemu eyo gy'oyina ate oba agenda mu kyalo mwaka guli jangu okyusa tofune emmotoka endala byonna wano ku Sula Motors ekiwe ku Salama Road ate gwe muganda nge andaba nkujjukiza nti ennaku z'omwezi nga 25 olunaku lugenda kuba lwa Mande Aji Ali Mwizira agenda kuba nga akomezawo mu High Court n'olwekyo gwe wonna wooli munnayuganda wooli agoberera omusango guno abali ebweru w'eggwanga n'abali mu Uganda mwenna abali mu ggwanga n'abali ebweru w'eggwanga mwenna abali ebule n'ebweya abali mu Uganda up countries tubakoowoola ku lunaku lwa Mande mwenna okubeerawo ennaku z'omwezi nga 25 Aji Ali Mwizira okuba nga afuna amazima n'obwenkanya ffe bannayuganda ffe abalina omuwawaabirwa oba be bawawaabira tuli bamativu era tuli oke twebaza kkooti enkwata gyekutemu ensonga twebaza abalamuzi n'essiga eddamuzi nga bwe liri era ffe tulina buzibu bwonna tetulina pressure naye ate abatusiramu mulina pressure bannange mukendeze pressure mutya mwambala masiki mupangisa abalalu mupangisa abafuwa emmindi bajje beyambule please ffe tulina omuntu mu share ffe abalina omuntu tuyoke tulina ape mwate mwe abatusira mulina pressure y'amaanyi I don't know why so nje bagamba mukkakane musale pressure musigaze alusa musigaze ensundo ze muyina endagala ensansa mu mitwe otherwise mugenda kufiira bwerere ffe mwasibira omuntu tulyoke
era aji agenda kwanga akomezaawo kunaku yinginia oli bulungi naye gendo nagamba January njagala talinga kakalina okasitula awantu ate ndi so kompe sente nyingine ya gose neto yagala kumpa sente so lwekyo mena mbagamba anti onaku zoma zingabe mutano onaku lwa Monday suma yagala kwatamu muwa kwatamu 25 ndozo jali wajiyanira yeyo oye suma so kutalabera wali ku sente zo kenga zikwata sente naye laga kandi tinjagala kakwata mulayo bwana botubera nga bwana bwebo anyway nyongera bagamba nakuzoma zigana kubera nga mutano nakula Monday fetrina pressure ate n'okulonyiza kwagwa mulamuzi bagamba nti musango tugule era tuli ready ogulira bagamba nti atwabbeiro tuli ready okugitwala n'olwekyo ffe twaleke sigeddamu zirikola omulimu gwalyo kubanga semateka walagira era okunonyeza konna mwakola bagamba nti kwaggwayo enkumbi bazigoba bagoba obiwero bawo balinze embazi na bitiyo tetwabiraba ndoza bagenda kweta wilbaro byonna tuli ready wiri tuli ready ffe twogera budget kisakikamwe kimune munava ne mukokera ajali nti yakwata mbizi tugenda kusigala nga tusitanze ne ali muzi olw'ensonga twagala abasajja bafune eddembe lyabwe yesterday nade ndaba amawulire nendaba omukazi ng'agamba mutabani w'omusajja mbu yamukwata oba amawulire agwagala omwana omusajja omukazi muvuga n'agamba taata maama alimba twateesa era nga yambulira lwotabeerawo era nga yampa obukodde bumwebakako ebyo byonna biri mu bakazi ekyo bayita abakazi omukazi yapa ya setting abakazi sitaani ng'oggyeko maama wo buli mukazi waali omusajja woli wetegereze buli mukazi gwebakako bagoyina ewaka abakazi bubaale waggulu amawulire ago mwana mwagalabye kwegali gabadde nga musajja musiraamu ng'omukyala yasendasenda omwana w'omusajja n'amuyigiza okukola sexy era omuvubuka alumiza nti taata maama yeyansendasenda twateesanga era n'ambulira nga lw'otalina kubeerawo era nga ndetera emmere mu luumu yange n'alemerayo kati ng'olwo abalikodinga oluvannyuma abateeka kamera omukazi emaze n'aloopa n'agamba mu mutabani we n'agamba taata mwana wa musajja nja kuwa akawulire ako kateekewo katono abantu bakalabe omwana wa musajja bamusanga mukazi yamusanga mu maka naye n'abasajja mbakubiriza obutawasa bawala bato muwasa abawala bato nga ate bajja myaka gya batabani bammwe ekintu ekikyamu ne mwete batabani bammwe okwegomba bamaama bammwe that is bad so abakazi baze beekola ebintu bingi recent tulina mukwano gwaffe nabadde asabbana mwena mumanyi elephant sajja mukazi yamutemako omugulu omanyi kye bayita okuyimuka mu buliri n'okwata ejjambiya n'otema okugulu kw'omusajja ate mbu n'okwoku yali akutema nga nakakwagala ayagala musiranya muko yes kakati omukazi aba asobola okufuna amaanyi ago kuba okutema okugulu gali bagumba totema mulundi gumu 2 3 ogenda beera okungali ku kijinji ky'ennyama era yakutema paka lyakukutulako obo abakazi misota gwaludde naye ebbanga amugulira emmere asaba n'amata ekyokulya n'olwekyo ffe tuba tusitandinga ne ali tetumala bumaziga tugenda ku settinga coincidence ebeerewo abasajja basobole okufuna obwenkanya nyongera okubira gavumenti omulanga ne President Museveni kyekiseera oveeyo abasajja bafune eddembe lyabwe abasajja bafune office zibalwanirira abasajja bafune obwerufu ne minisitule yaabwe abasajja bafune omubaka w'abasajja abakiikirira abasajja balina ebizibu bingi nnyo bye bayitamu naye tewali ayogera ku basajja bano kituufu ndabira ku baana ba bodaboda nga bezinze ku stage nga atakudda waka kumuvuma basula mu mpewo naye nga waka tuteyo emmere n'enva abuliri gye buli ye yabugula naye nga ate okuddayo lw'ejjini ly'omukazi ly'alina abasajja bangi bava ebweru w'eggwanga ne bajja ne beetugira wano akomewo omukazi amulekera buli kintu abadde azimba ennyumba akomewo nga mulimu musajja mulala kwegamba nti abakazi Katonda yakola omukazi obwongo bw'omukazi oba tonamanya bwongo bwa mukazi ova ku mukazi gw'okwana omukwana mu wiiki ne mutesa mutte bbaawe gwamaze naye emyaka gwalinamu abaana nakkiza bamutte nga teyesiseemu wadde za mukyala mugaba twemulaba nakuwa ne pulaani emutta akomawo bw'ati atambula bw'ati tumukole bwe tuti be bakazi omukazi ova ku mukazi akuwagika omwana omusaayi ogutali gwo ne gukulira ewaka n'ogamba nti ono mwana wange omala kufa ne bagamba nti ono teyali waawano naye ng'okuza omuweerera nga gambye nti oyo gwe bayita omukazi kati abakazi nze omuntu abawakanira mwewuunya nze nade nyumira ne ali nanyumizayo ka story kamu nga kamukwasa n'ensonyi oluvannyuma yanoba era olw'okutulugunyizibwa
olw'okumuwayiza mbu yattakaweesa bamugyemu ssente olw'okuba nti awa abasiraamu ebikozesebwa awa emizikiti ebintu bw'anoba n'agenda omukyala atandika amumisinga bw'amumisinga atandika omuweereza video sex amugamba aje ebintu byo bino wabirekawo ebintu byo biraba n'asika ebigaaga n'akola atya kati ana n'abirya naawe birabe agirumu ng'amwegayirira agirumu ng'ajja asabbaladde ng'akomawo kwe yakomawo yatuukira mu nnyama ng'agwa muli ng'avulubana ng'agikuba naye malegoga aba akyagikuba mukazi ga bakutte bannanga nkutte nza nkutte ng'ayimuka ng'ayambala amagandula ge ng'agenda ku polisi ekiki bamugya miliyoni 40 ate nga nkutte nga ye mwami wo nga ye mwami wo yamweyitidde oyo yennyini y'omuntu y'omu agi bamugyamu miliyoni 30 n'agabayo wali munnanga ate okuswala ate ono yamugambye akomewo era baavaawo nga badda waka naye jeno naffe abasajja twebereremukko omuntu wakutuusa ku kisenge mukwano njagala okutegeeza ekintu kino njagala bagamba bannayuganda mwenna bali abalowooza nti oba kiki njagala okuwolereza agi ali ekigambo kye bayita buwala ekigambo kye bayita sexy ekigambo kye bayita akatuli ako tebakawabula tebakategerera muntu omusajja gwe bayita kazini yali jenero ng'alwanya entalo omukazi yamukuba katayimbwa just omukazi olwakasolo lwakantu ako akatiŋŋini nawe katekaweza na kiro ya nnyama tekaliko wadde essavu okulekeza ffe zino ezirina amatama eziringa vuvuzera ze mukama yagimpa n'omutima gumweringa omanye obumotoka bukikere buli obwasookawo wagiriisa kibigipigi katonda yampa yagadde katonda akuwa n'agamba ffe twafuna kuzasooka yes ffe twakuzibwa oza lwaki tufumbye emyaka gyonna nga tewali mpenyera first of all awo otusooka obuuze nti omukazi ono akikwata okuba n'omusajja nga takomplaininga twakuzibwa that is one twamanya bakwata omusajja twafumbirwa mikwano gyaffe nekyokukola tukimanyi naye nemikwano gyaffe gye twafumbirwa kuba twafumbirwa tubaagala tebabatukaka nolwekyo tetwatomera bitomere twayagala mikwano gyaffe era twajja gwe sente ezo nganda bazifaanagana egyokutaawo neringa nda bazifaanagana zanjawulo nnyo just zirimu bimulimu togira nga yakalandala neeri so mu byonna kyenjagala okugamba ekigambo kye bayita sexy omukazi ayambula omusajja ow'ebitibwa lwakatuli ako bwe kati sekisi lwa sexy osanga abasajja babiliyoni abavulubana lwakatuli akakataweza kiro oba kale mungi katonda yamanyi kyateekamu kyonna omusajja asobola okwazika BMW yakajja mu bond ng'akoledde emyaka gyonna obumbi n'obumbi aguze emmotoka n'agikwazika tasobola kwazika kasolo ka mukazi we awo mufa akutta omusajja asobola okwazika buli kintu noga nti akuwa ennyumba agikuwamu omwaka n'ogisulamu naye tasobola kukuwa mukazi okusula naye seconds 2 kati ekyo kintu kireke tokinenyezanga omuntu kiba kiwabula baze tebawabula love abantu bangi balabe nga bagamba naye omusajja ayagala kikufulufiga tomanyi bye mukolera kubanga ne yali abakazi abayika bameka jejenti okitegera ekintu ekyo mugane muddeyo bannange yamwagalako kyotalina kyeyamwagalako bannange yamukola ki ekyo kigo kyotamukola katekisanga wuwoyo kakati abasajja abo balina ebintu byabeeramu naddala nga mulina munnawe mutuuse kiki ekyo kankireke abakazi abawo omutwe emanyi nembadde nkyanyumirwa mbozi nfuna wakuwomera omubuuzi tikatukenkonako kaki yalina ngaoba yandoga bulozi simanyi kana akankwata bwe kati kaki bwokamubuuze okujjako nabana gwe sirabangako era sijja mukugamba bibino betuulya mbu okyalina ensiko era ofuna obuwomu obusukiridde obwekitalo butuuli nze sirisenga saagala kwerimba sirisenga mu bibuuzo abayita basenga ne bannaalongo nze dda nakula mmanyi bannaalongo bano babeereddene batonda eminaanansi bannaalongo abazaala abalongo naye kati ate balina yeyita nnaalongo omanyi olyandi tebalina ate kati omuntu gwomanyi kati nze nkeera kunyanega nti nina abalongo siba mulalu ebbanga alonda bidde zalireyo mujja gye wasooke kizibu ekisooka nze sikweka baana oba olina obbala gensi
sisobola kweka baana bange teri kintu kirijja mu bulamu bwange kikunkwese baana era omusajja atanjagala baana bange yateka ninkyamanya abatanjagala nze ngonna ngonzo ina kunjagalira mwana kati watu sakwagala mwana ngemba nkwagaza ki era nze ne ekinuma be bakazi abagala abasajja ne babagobako abaana baabwe babasanze nabo namugoba ku nnyina ekyo kikyama bakazi kyemukola bye bikolome byemufuna ng'oyagala baagala abaana bo naye abaana b'omusajja musanze nabo tobagala abaagala era omugamba saagala wano baana bo why so mu byonna ebintu bingi life is full of a challenge abasajja basisinkana ebintu bingi naye akakantu tebakawabula kituufu kandi niguza abasajja bora bakabeere ba minister tosobola kwefuga kababeere kubanga muzimu kabeere ba jeno kabeere ba meya kababeere bakini kabeere balamuza abasembayo kwa n'ebitiibwa kabafukamiza akantu akakatawera kiro ne kota ne afu tewera in fact ne kota tewera kamuvunnamyanga ensi yonna agiwulira eri awo era watakatuukamu buli wakatuukamu alaba eggulu n'emirembe eggulu abantu balirebera ku nsi okujjako abakazi abatalina ggulu mu magulu naye ffe abakazi abalina eggulu mu magulu omuntu omuterako mu bwengula erifaanana lidyeri eryo omuntu omutwalako mu bwengula nemuga bebi oli mu nsi ki nagamba nti mu nsi y'abalondemu osusa obuwomi mwe musanze twekulidde musajja aga nti twalyako betwalya musanze twekulidde alhamdulillah twebaza katonda atuwadde emyaka atuwadde obulamu ate atuwadde life atuwadde families atulina abantu abatwagala mu bulamu buli muntu kyayanira kwe kuba n'omuntu amwagala naye kyannaku nnyo okuba nga ate omukazi omwagala naye alina ebirowoozo birala oyo aba sitaani n'olwekyo omusajja yenna olina okumakinga sure n'okumanya nti omukyalo ono anjagala kyenkana ki olina okugezesanga omukyala bwe njogera ku ssente omukazi atunula atya bwe mbeerako mu bwavu buli musajja yenna waali wandi eyavuwazzaako newoba oziina at least ofunangayo omwezi ne weerwaza lwalamu ewiiki kale olabe lwalamu ewiiki nga tokola tolina kyogula waka olaba omukyala anaafaayo exactly n'abantu abasinga mwembalamu nnyo omwagala nnyo ekitabo gutali musango kubanga okwagala kwawe kuba kuli naye mu byonna nyongera bakowola ku lunaku lwa Monday ali mwezi agenda kubanga akomezebwawo mu high court wali nga ku CPS awo mujje mu bungi kuba musango guno gw'abasajja era gw'abo abantu abazze babbibwa gw'abo balina baganda babasibiddwa ku bwereere olunaku lwaleero mbadde ku musango gwa Alien mbaddeko ewemwendi kubanga mbadde mbuuza ow'ekitiibwa omu ne mugamba ow'ekitiibwa okimanyi nti abantu oyinza okukkiriziganya nti abantu bangi abali mu makomera naye nga tebalina misango naŋŋamba 75% bali makomera naye balina misango kati ye ng'omulamuzi era naŋŋamba omanyi bw'aŋŋambye abasinga baliyo nga agi ali kyeyoganda omusango gwa agi ali gugobererwa abantu bangi n'abalamuzi bangi bwegamba nti gutaddewo gutaddewo gulina kye gusetinga maybe kyekiseera abasajja bakome okubbibwa bafune obwenkanya ate era kale awo wenyini wenjagalya tuve nga tutandika amawulire agagendera ddala maaso okubanga ate gabuna mu ggwanga wonna ag'omukulu Alien Skin okukwatibwa kwe n'ebyo ebyatuuseewo omuvubuka gwabadde awangaala naye bambi Joram eyafudde nsonga kino mukyala Full-Figure yasibizza Alien Skin nalabye ate mu kooti bamulanga kirala kintu kyakuba mbu ateebereza okuba nti yabbye essimu n'essente Bannayuganda nsooka okubagamba ekigambo kimu nti kitalo nnyo kitalo ddala hina lillahi wa hina lillahi rajiun twava eri Mukama Katonda tulina okudda neebaza abasobodde otugenda otuziikirako ebusiika mwenna mwebale nnyo abasobodde okubaguba egendo Joram aziikiddwa leero ebusiika ku kyalo kalanga mwebale nnyo mwenna abagenze n'abatasegenze naye nga mitima gibadde wamu bagala ffe mwenna abali ebweru w'eggwanga naye nga mbadde mukungubagira wamu naffe abali out of the country naye nga mukungubadde wamu ne Fangon mwebale nnyo okungubaga naffe ate mwebale kutubeererawo mutulaze omutima ogw'obumu kitalo nnyo kitalo ddala Joram ye yatugenzeeko okufa njagala okutegeeza bannayuganda nti okufa tteeka end of life kubeera kufa climax y'obulamu kubeera kufa bayibuli eyogera nga nze omukkiriza mu Yesu agamba nti buli ekizaalwa kimala kikola ki naawe ojja kufa one day one time nange nja kufa n'abatusookawo baafa so that's life era olaba nze status yange egamba nti life is full of challenge abantu abasinga babusa akagamba ako amaaso naye it's my motto it's my status so
njagala bategeeza nti okufa kugira buli wantu demena abantu abafa nga tebadde nabalwadde demena abantu abafa nga abadde mu buliri bebase muva nakola sex demena abantu abayingira obuliri ne bebaka n'atayimuka njagala bategeeza abantu bafa abantu bafiira ddala mu Uganda osobola owulira ebiranga ebisukka mu 500 ate nga abatalanze basukka mu 100 buli edde n'olwekyo abantu abamu njagamba bwe tulina abantu nga balwadde nga ku kitanda mazeeko emyaka 10 naye ali awo bakyusa mukyusa nga tafa deeti ye tenatuuka Mukama tannayagala ne bwokoota waliwo abantu nga bali mu kapira nga ali awo olukonvuba ng'omulaba mugonvu nnyo nga obeera okuswa wini teyakeesezza n'akwata omwaka n'akwata omwana n'akwata omulala nga wali awo gye bali ne wabeerayo omuntu nga mulamu mubadde naye wano ne bagamba gundi afudde n'owakana n'okuba n'engalo ekiki byonna ebiraga kiki tewali afiira munne tewali afa mu kifo kya munne ne bw'oba oyagala otya omuntu ne bw'oba omwagala tewali afa mu kifo kya munne enteekateeka za Katonda entuuko y'omuntu eba yeeyo nga ye ekyo yenteekateeka ye alifa olunaku olwo n'olwekyo kitalo nnyo kitalo ddala tetuna kyagamba ekyokunjagala okwogera ku kigambo accident there are many people abatamanyi accident ne wobeera otambula osobola okuseerera it's an accident osobola okuba ng'ogamba ne weeruma olulimi accident osobola okutambula awo n'ogwa n'omenyeko okugula emitundu ebiri osobola okuba ng'odduka n'ogwa n'otavaawo eggaali ekutomera emmotoka ekutomera abantu mu byalo beekoonna buno obukonge bw'omu kkubo obwo bukalanda lugo kakutega n'otayimukawo eyo ye deeti yo deeti Katonda gye yaseetinga tewali aligisussa abantu abatakkiriza mu Katonda mulina ebizibu tewali alisussa deeti Katonda gye yamuseetingira olunaku oluli kyanga olunaku olulala nga Katonda yaleese lwerwo era oligenda oba oli mugagga kufa tekuliko mugagga tekuliko mwavu tekuliko aswa mu nyumba emasamasa tekuliko wabitiibwa tekuliko wakitala asinga kwambala tekuli asinga kabina tekuliko mweru nnyo tekuli aliko buwoomi kufa bw'abazze n'olwekyo nze nja kusooka okunenya abantu ate ne sikini yajjirwa abantu abeefuula nti bamwagala nga banoonya likes banoonya okumanyika bajjira mu kabampaane kabandabe abalala bajja munoonyako sex nga baadiba nabo gye bali omukyala gwe njagala okwogerako gwe nasingidde okunyiigira ye yavuddeyo a breaking news yabalira mu saluni bamusiba nviiri n'avaayo na breaking news omwana bamutomeredde waka n'afa. Can you imagine? That's why intero bagamba nti common sense is not a common. Osobola tukakasa ani yamutomedde. Osobola tugamba nti baani yamutomedde. Because gwe kyoyogedde nze Rasina Yansadya Wakyagula nyigo bayogeddeko. Buli muntu yafunye breaking news ajje ku mukazi oyo. Yabadde na musaluni bamukolako bali luddawa naye ayagala okulaga bannayuganda nti amannyo alien, ayagala okulaga nti ali part of that family, ayagala okulaga nti alien yamwebakako, ayagala okulaga nti abeera wakaawo, ayagala okulaga nti yabeera fast okumanya. Please ebiseera ebimu osirikangako tewali ali kunenya. Tewali ali kunenya. Nga tebabulidde mu kumutambuza bamutambuza bate omutuusa mu ddwaliro bamuleseeko anira bavuddeyo batya. So kyawadde abantu ebibuuzo bingi era sibanenya kati tuba n'obuzibu n'abasajja abakulu Katonda be yaleka kuleva eyo tulina akasajja kaava Masaka eyo kafaanana enseenene kalina amatu masongovu olutwe lulinga manyi twakwatanga enseenene nga tulina enseenene gye bayita kulumbasi kulunkalu mulimu kulunkalu olina olutwe bwe ruti eringa janzi esongola mamwa oba ekawanokawa kalina amatu g'amagalla galinga mujjonkezi kati akasajja ko keefula nnyo nti koogera nnyo kalina bayasi ku buli muntu bwava e Masaka nga maze osula TV ze Masaka ne radio bwe Masaka bonna ne bujja wano mu Buganda ne bwagala omumanyira buli muvuka gwe busanze buli muntu gwe busanze yekoledde ne butamanya ti Masaka walako okutuuka e Kampala okusanga ab'e Kampala b'e Makinde kikutwalira ebbanga summa kubira omukazi atwetera ebyokunywa nkubirako omukazi andoko yokunywa kikutwalira ebbanga abantu abamu mwava wala eyo ono muwala atwetera ebyokunywa abantu abamu mwava wala nnyo oyagala comparinga ne full figure wava laakayi
self made oli ku self made wenatete mu myala okitegeera oyagala competing naye ufaji gwani yagamba nti ebyoto byange bye bibyo gwani yagamba ojja kubeera nze Mukama yamwazikako mu bwongo gwoza katona tonne emitwe gino nga sijanjawulo golaba ogwange gulinga ogwo gwakulanga box efumba mukene ogwange olaba guli mu sepu yagwo gwanyumira katindi gunyumira tinti gona w'omukolo obanga lubaale w'eggulu naye oyagala okukompitinga nange oyagala okukakasensi buli ekibeerawo kyenimu oyagala okujjobera negativity oyagala wepimire by the way njagala nobategeeza waliwo abantu bengenda okuleka mwaka guno excuse me waliwo abantu bengenda okuleka mu mwaka guno abaffe tulina abantu betwogeddeko ne balowooza nti bamaanyi tulina abasisula abeewadde eddembe abatunoonyezaako amannya tulina abantu abafere abantu abaleka ebikolimo byabwe akuwanuuza era omwogereko alowooze nti bwakitalo excuse me mbaleka mu guno omwaka next year nina abantu basigenda kutambula nabo bano bannafunda ebinnyo njasaamirira even okuwa amasannyalaze omanyi nina filifezi mwafunaga power bank nina filifezi mwamasannyalaze mwinaga power bank mwagala okummambira buli kaseera mudescribing omuntu anfaanana era mwogerako please excuse me mbaleka mu guno omwaka n'ebizibu byammwe bingi odda nankuba mpya ogujja mpya newoona gye nonkwekoya ku mimwa bwoti newoona ontula ku mutwe nonfaako naye ng'ompisewo okuntulako bw'oba oyagala otegeera nti siri common era ndi wa bbeeyi noonyaako noonya otegere kyenzitowa ogezalako okunnoonya bwe ndikuwa ne space just a space okunnukako oyogereko nange so tubawadde eddembe lingi ne mulowooza nti mutwenkana ne mulowooza nti tulinga mmwe ne mulowooza nti tuli ku levels ezimu balankazi ezimu kati next year nina ebikonwa byendeka mu mwaka guno you're going to be different mmwe abeenoonya abeeyita mmwe ate ntunda eddagala eggana nga naye weetaaga kwogolola kunaaza kwambulula mulawundi about waliwo abantu nga yeetaaga kutwala mu kiriira yewalabye yeyambululidde mu kkubo beebo olina mutwala mu kiriira n'omunnyika lwatu misanattu yes eyo yensi walabye omukazi eyawadde bbaawo obutwa namulabye ekyo bayita abakazi wamulabye omukazi ng'awa bba obutwa ekyo kye bayita ekitonde ekikazi wemba njogera ku bakazi nina mbogerako with experience okwate omusajja gw'oyagala omulungira obutwa singa omuvuka oyo yabulidde singa teyamukutte kati tuba twogera ku bakazi muleke tubogereko tuli bakazi amwe woman ate kati kugamba ekigambo ekirala bw'oba owulira ng'oludde okufuna ku pulesa bw'oba oludde okulwala ku sukaali ng'oyagala olwaleko bw'oba owulira ng'omusajja gw'olina oyagala akuleme olina bizinesi gy'okola owulira oyagala eggwe olina bw'oba owulira ng'oyagala okufuna ku bizibu ebyamangu kola emikwano kola emikwano yoyo emikwano era kola emikwano so nze njagala bategeeza emikwano egimu njireka mu guno omwaka kubanga nze abantu bennoonya kati nnoonya abantu Alien yabambirwa abantu amwagala n'abatamwagala Alien abantu bamubuukira bamwagalako amasannyalaze naye nga tebaagala muntu kyekikyola ku Bobi Wine abantu abatamwagala bamubuukira era ne bamugobako abantu abamwagala ffe twali twagala Bobi Wine nze njagala okukwata abaana abali awo bonna bonnola ondaga omuntu alina tatu ya Bobi Wine ng'agiye kuba si mu struggle ng'agiye kuba lwa love mu biseera ebyasooka ffe twali twagala Bobi Wine ku mutima ku lo kale tufaayo oba tulidde batunywedde oba kiki kama maani mbaya abatamwagala bajja ne babuukira bagala views n'okubba abantu bano bantu minanasa bakadama bajjira mu struggle abesene z'abaana azimazeewo attalinya lya Bobi Wine bano balumbuye bajjira mu struggle kufuna views na likes na kumanyika musimanyi bawumana ukiseka abo kye babakoze South Africa n'ebipapula babibamye bazunga bagenzeko ne mugunda ne babagobayo lindako kiwa obudde kabakadde abo essaawa yonna akasaani ke baasooka okugala ke bali basalamu enviiri babungeeta newe bali awo kati balina bipapula essaawa eno gye twogererako mumaluseka ne munne we bali oyo Dogo Nelson tebalina bipapula bibogerako mu South Africa essaawa yonna ffe tubalinya step by step slowly by slowly but sure essaawa yonna bagenzeko neri simanyi mwani eri mugunde basobola okufunyamu ebipapula era babamye
kakati be babavuma abantu bakudda wano alien mu byonna kye njagala okugamba alien skin oba okwogerako eri bannayuganda ku kigambo kya alien first of all njagala okusooka okusaabulula ebintu byebagamba ddwaliro ensambya eryasibe alien mu bulabula no way bani abasibye alien abatuufu omuntu ayasibe alien skin kafaire ako kabaddewo omusajja bamwita Hassan yajja naŋŋambako nange kenyini nantuukirira nenjogera naye ng'omuntu nemugamba munnange naye ndowooza katukole ekisoboka okulaba nga nga ekyo kivaawo kubanga ndetera n'ebirala tuwe bijjako ebyo ebintu ndetera n'ebirala bingi nemugamba naye katuwanagane tulabe nemugamba katuwanagane tulabe tolinayo wa ready fayire yebaddewo era bampita ku poliisi era wali omujjukira waliwo lwe bakwata alien nenga ne mujjayo badamu ne bamuyitaawo era ne tugendayo so fayire yebaddewo Haji Hassan agamba bakuba omwana we era agamba nti omwana we bamufumita emimwa makansi twetere ogira onyo kati nze ndetera then Haji Hassan yantuukirira naŋŋamba nemugamba Haji obadde oyagala tukole tutya nambulira sente ng'ayagala sente nemugamba it's okay sente obazo oyagala tugenda kuzikuwa nebangamba njogereko nenjogerako ne alien naye lwakuba nti alien abantu bamulabira mu kiti kirala abantu balaba abayimbi balowooza balina sente abantu bakola nga ovuga emmotoka tebamanyi ovuga mmotoka yaani ani agikuwa ddoba ya muntu abantu bo batulabira mu bulamu balaba nti tuli bulungi nnyo ate buli muntu ali obulungi buli muntu bamwagaliza kubeera bubi nze kinnuma nnyo okulaba buli lwobeera obulungi ate ofuna abalabe bangi alien yafuna abalabe bangi oluvannyuma mukama omusitulako n'amwongerako so mu byonna nti abantu basuubiza sente ebiseera ebisinga nga tebaba nazo baba n'ebizibu alien skin ndowooza ye mugagga ewaabwe mama waabeeraawo mukyala mukulu abakyala balwalira puresa zaabwe biki ebyo talina nnyo baganda be nti bagagga be bano talina abaki nti be bano yalinga awaniridde naye gwe boddaawo n'ogamba nti alien n'omufuula ekizibu era mufact muganda we yalinga Uncle Fred ali wali Nairobi era ngenda mukubirako naye gwe bovaayo alien n'omuteekako olukongolo lw'amaanyi n'omufiirako omuvubuka tomumufiirako abadde wano nga tewali kyali nga tewali amufiirako ngano nkyekwa nekimula nga tewali amufiirako naye mukisukka kati mwanayogera n'omusajja nakati mbalewedda njogera naye bwedda mbuzaabuza kubanga nze kyenebaza Katonda nkadde ku makya Haji Hassan yes n'omwana wazze naye omwana asimame na nkovu yonna byagamba nti bamufumita kubanga babadde batukoza akakodyo nga bagala omusango gufula lobale mbu yakozesa amaanyi namubaka essimu simanyi nakolaki ebintu bwe bityo byatandika kusipapa nagenda bwatyo nagendera ddala abantu bakusetinga n'ogendera ddala n'obeera mu kkomera jjukira lobale kabeera kalabba oba okusiba obulamu bwonna kati abantu ayagala aleni abamulwana bangi era abaagala abeereyo era bano ababa bamuliko babana ne support so mu byonna tugezezzaako nga nze mpise balooya bange ne mbasasula ne mbagamba batandika okukola omulimu bakole kye bayita production warrant era bataddeyo okusaba nebagenda omulamuzi okulaba nga basaba production warrant ebadde ya mu bwangu lwa nsonga nti fayire ebaddewo ng'eri sanctioned fayire emazeewo ndowooza nga wiiki ng'eri sanctioned nokyo nti alien bwe bamukutteeko babadde nga abalabye omunyama omanyi abantu okubeeraawo ndaba kuki nga bakwewerera jjukira njagala okugamba ebintu bino okimanyi nti wali omulamuzi asobola okusiba alien ng'agenda kufuna promotion obadde okimanyi ekyo mulamuzi akusiba n'akufiirako ng'agenda kufuna promotion n'akusiba n'obeerayo ate omulamuzi asobola okubeererawo ekisa abalamuzi abo balina amaanyi naawe gyebali ondaba ndi mu kamera oleeta bigoye teeka balyoke beere ndabe kati obadde onjagaza kireka nabono pi yammeka mu byonna njagala okubategeeza ffe tuli mu kukola ekisoboka kyonna okusookera ngenda kwebaza mama Fiina neebaze Donzera ngenda kwebaza honorable minister Kasolo
nebaze Captain Michael Mukula ngenda kwebaza bebe cool big size nebaza ne team yange nebaza baloya bange nebaza ne manager wa Alien Skin go bayita Musa oluvanyuma lw'okunkubira ni mulwadde mbadde ku kitanda ku Malcolm naye kipa nazisibye nenyumukirawo nengenda nkwasaganya ensonga kubanga Julio bamukutte ali Kabalagala. Julio yabadani. Julio bodyguard wa Alien Skin akuya security. Okay. Bamukutte. Then ne ngena ne kibuye okwagana DPS okulaba what to do. Then nangenda ku court okulaba ba state no mulamuzi. No okulaba nti Yonsin Seo ba lawyer ne bagenda yo okulaba nti batusobola okola production wala nti atugikoze. Naye byonna kyonna tulinda mulamuzi aba n'ekyenkomeredde njagala bategeeza bana Uganda. Kyekyo kyebayita kooti biba ya biralamu. Omuntu yenna bw'atuukanga mu kooti solution ebeeremu omuntu aba asigadde okusalawo abeera mulamuzi. Mbagamba nnyo nti abalamuzi abo babawa obuyinza obw'enkomeredde. Ssemateeka w'eggwanga yabawa obuyinza obw'enkomeredde ng'oggyeko omukulembeze w'eggwanga. Naye abalamuzi balina obuyinza kyova ne baminisita basibwa ne baani basibwa. So omulamuzi abana obuyinza obw'enkomeredde tulina kubeera beetowaaze mu maaso ge, tulina kubeera bakakamu, tuba tulina omuwuliriza. Kuba osobola okusanga omulamuzi n'akusiba lwa kibuli n'akusiba afune promotion. Omulamuzi akusiba lwa promotion ne bagaba sibaani. Nina omulamuzi gwe nasanga wa Genosale nga era ekyamutunda n'ekyamufulo w'amaanyi yasiba Mau Nobert Mau. Era Mau bwe bamusanga kati yakulira Mau yakulira ebitongole by'amateeka biki ebya magistrate bagita judicial. Yes, alina ekitongole ministry yagikulira. Naye omulamuzi oyo yasiba Mau. Muwala no muto mulungi. Kati esaazi no Mau yabeera ali ku top ye. Kati gwe njagala nkuleera amateeka bizibu. Era mungamba nnyo abantu bw'ofunanga obutakkanya n'omuntu mugenda ku poliisi. Lwana nnyo okulaba nga ebintu ebiggwera ku poliisi. Mubimale. Accordingly, kwaba oyambuka bagulu biba bikyukamu. Ne lwakuba nti abantu abamu bakitwala abantu abamu munnange abintu abantu abamu mumanenya babwerere kati ali nosobola munenya tamanyi bingi takwide kati ali omusubira kubeerawo bw'ataba mu nkola alina kubeera mu kkomera. Bakuze abaana abasutagolinga okubeerawo bakuze bayiiya bulamu. Ali mbadde mu mwagaliza kkomera yaligenzeemu. I think muli basanyufu. Simple. Mubadde mulwana agende mu kkomera si madde mwagala yagenze mu kkomera. Ndowooza kati emitima gyammwe gibakakanye. Naye wadde ali mukoma togenda kubeera alien. Togenda kulya mmere gy'abadde alya, togenda kusula mu buliri bwe. Abafango tebagenda kukwagala. Abafango tugenda kusigala nga tuyimirire alien forever and ever. Ffe babatagula, ffe tebatugula. Abalina real love. Abantu nze bankootinga bubi. Bati bwenjagala mbanja mbasagala. Nze sigulwa. Nze nkadde kumanja n'empita omusajja oyo. Nkadde kumanja n'empita abaloya bange. Nembasasula. Nembaga kyetagisa ki. Nembasasula. Ne mutani wange batagenda kwa ebibuzo kwa mulamuzi asoma loya. Ne mugamba no nawe wegate ku team. Eyabaloya. Mugende mulwana okulaba nga tufuna ki production warrant. Ne bagenda. Natulamu buli kimu. Nenva mu ddwaliro. Nengenda ku poliisi zonna kwabadde nakugenda okulaba ne Julius. Ne bagamba tubagala genda kusaachinga waka. Netugamba it's okay. Poliisi negenda ne saachinga. Ewa alien yonna ne basaachingayo. Netugamba wisozo era tusobodde kuzika tobaza batuzikiddeko omwana waffe. Nebaza abantu abo bonna bemmenye batuyambyeko omwana waffe azikidda mu kitiibwa azikidda mu kese z'ebbeeyi alien byonna abadde abikoze. Naye Katonda aba ateekateeka ntalizika ku Jolam. It's okay. Jolam abadde mukwano gwa Alien Skin nfanfe. Ovanga ku muntu gwe wa abaana bo. Oyagala kuŋŋamba nti nawulidde nti yabadde alabirira abaana bambi. Abaana ba alien kabatwala ku ssomero buli kimu kakulekulaka ba mu supermarket. Jolam yabadde ku fango no badde omumanyi. Lwaki badde omumanyi? Lwaki afudde mubika? Lwaki mwagala afa okusinga abalamu? Jolam tabadde ku fango ni. That is 1 2. Jolam ye muntu abadde wa Alien Skin ekyokulya. Oyo muntu yaba asembayo kuggwe. Jolam ye muntu abadde agenda mu supermarket n'asopingira abaana ba alien ekyokulya. Oyagala kuŋŋamba wadde oyagala Jolam okusinga Alien Skin. Babadde ba Luganda.
I don't know naye bakuba nti mbulamu tukusingana abantu batufunye batusingira n'abenganda abenganda batukoze ebikolobera abasinga obungi bosanga abooluganda bakwatagana alhamdulillah bazekato n'abenganda abasinga batukoze bubi nnyo nnyo kubanga ate batuwalanye buwalanye batukoze bubi nnyo nnyo kubanga tebatwagalizza kubeera betuli osanga empaana ezisinga nga ziva mu famire bw'ogaggawala nti gwe baloga bw'ogula emmotoka nti yatusinga yatuwongayo bw'ozimba ennyumba nti yaziikamu omwana wa gundi mu mutwe aba famire nze tombuulira ŋŋanda wakowa ndabandabe njagala tanjagala nange simagala nsembeza gwe nsembeza bw'oba ojja wange nja kujja oba tojja please nkuwonye ab'eŋŋanda akusanga oguza n'emmotoka empya namuyombya n'akubuuza kati ndite ebizibu ogula otya emmotoka ebizibu byonna bibesingira ku ggwe ennaku eyo naagala gikutunuliza obeere nga gwe wamugamba nti nkolerera ggwe yenna abeere ng'omusinga obukulu maama ng'omusinga obuto nga mukulu wo nga ye mukulu wo gwe muto gwe bamuloga gwe bamuwongayo gwe bamulemesa okugaggawala tomubuulira kati munange bayinza olaba nga ojjera mwabadde wa mukwano tufunye emikwano gitusingira n'eŋŋanda nebaza sekayasini wa am enterprises ne ajamis kigundu batuyambyeko nnyonyo okulaba ng'omwana aziikibwa mu kitiibwa ng'omwana atambula bulungi nebaza mama fina nebaza donzela nebaza honorable kasolo minister nebaza honorable mwesigwa nebaza bebekulu big size nebaza captain Michael Mukula kubanga bavuddeyo ne tukwatagana ate ne ttiimu y'ensambya okulaba nga tugerazigana ne church omanyi mu byonna mulimu church yenkulu gye tulina okulembeza okulaba nga tukipinga ekitiibwa kyabwe okulaba nga tubeetondera n'okubenenyeza olw'ensonga nti yes ensobi zikola abantu ne zigonjola abantu njaga sometimes tumanyenga ate buli muntu abeera ne pain oba obulumi bwe saagala obuuse maaso oli alina obulumi bwe buli muntu enfa gy'afuddemu omuntu ayinza obutafuna bumativu mu nfa y'omuntu we reaction ye buli muntu alina reaction endala so mu byonna naye gwe njagala ali eyo andaba bwe wetegeeza mu katambi akolalamu alien ng'akuba ku muntu obanga akwata ku musirikale olina wolabira alien neera bagamba nti alien yakubye mu byonna ebyo bye tuli mu kulwana kati right now kubanga tulina obikakasa abantu nobibalaga yes so tulina obibalaga n'okukakasa abantu naye gwe bwogamba alien yakubye n'omwana nyini gwe bagamba gwe yakuba mbu yamukuba mbu yamuyisa mu makansi omwana azze ensibye naye tulidde ffene ekyemisana nze kimugulidde nga laatawa nnimba limba nga jja njija tatuuka ndi wano ne mugamba musajja oba wadde oyagala kusiba alien nga kyekigendererwa kyo musibe bw'oba owulira ng'oyagala kuwangula olaga nti wasibye alien it's okay kasa tuli mu mateeka alien skin right semateeka emukkiriza okufuna bail alien skin semateeka emukkiriza okukola production warrant byonna biri mu mateeka era birina right si ku muntu ku munnauganda so nolwekyo be tuli mu kulwanako bintu bye tuba tulwanako akomezebwawo nga mwenda naye tuyinza obutatuukayo kuba tuli mu kulwana mu bintu bingi babadde balina ebintu byebagala omugwetekako bamuteekeko robale era kyembadde ndi mu kulwana ennyo robale nga bolasipapa bamutwala spiripiri masako robale bagamba nti yamufumita makansi tewali wafumite bagamba mbu yamubeka simu kati alien skin abbe simu yo y'omwana anyway mu byonna tujja twogala kwogera ne president tuli mu kwogerezeganya naye tulabe bwe tuyimiridde nga tuteeseganya ekyokulala nti n'abalamuzi bajja tubeerera bakisa kubanga balina obuyinza obwenkomeredde ffe tuteekamu okusaba kwaffe ne tulinda naye lwakuba nti ebyo byonna bikolebwa bamanyi atabimanyi tasobola kubitegeera naye ffe tuteekamu oyagala genda kale weebale so mu byonna akwewedde kyenyi mu byonna tuteekamu okusaba kwaffe ne tulinda naye nga mukama kyemmanyi ajja kubeera ku sayidi yaffe era kijja kumanya kimala ne kiggwa muwadde mwagala kulaba nga alien skin mumusiba mumukakanya naye mbalayira nti alien skin mwamusibye mwamwongedde maanyi era agenda vaayo tugende mu Nkwakya festival ajja kuvaayo tutimbe n'ebivulu tujja kuyisa ebivulu Kampala yonna era abagenda tugulire nti tubasaba mubeereredde abaana ba Fango nimbagamba temuggwa mu maanyi junior mwenna musigale nga muli kaliba musigale nga musaba Allah ow'ekitiibwa ate musigale nga muli stable nga tuli we are Fangon ekyokuba nga munnaffe asibiddwa tufiidde munnaffe we are still together tekitwawulayawula tetugenda kufunyankanyera okuleka okutwongera amaanyi we are together we are Fangon so n'olwekyo gwe alowooza mbu ojja twawulayawula ojja tumogola ogera tunamajinga mpasibe alien no way we are Fangon we are together we are still Fangon tugera sigala nga tufightinga alien afuna obwenkanya era alien bwaba nga omwana yakubibwa bwaba wagala compensation which is okay bwaba agenda mulo agende mulo bana musalira tujja kusavinga no matter what kubanga katwale twageze mateeka
kyenjaga bannayuganda bamanye nti amateeka gasigala mateeka ne ssemateeka esigala yeetengeredde essiga eddamu zisigala leetengeredde ekyokuvuma n'okuyomba tebikola ekyokulaga nti kati oli wakabi tekikola tulina ffe kugoberera rule of the law atamanyi mateeka ebyo tobimanyi saagala ndekane naawe weefule wakkaliba nnyo weefule nti otegeera nnyo no way tekijja alina kati kyogamba nti ate kikimbowaki tulina kugoberera rule of the law tulina kusigala nga twegayira Katonda kusaba mulamuza tubeerere wa kisa kuba kati alina right etuta oba tusiba alina right okuwuliriza natuwa bbeera oba ogigaana alina right etuwa production warrant oba ogigaana byonna omulamuzi ebiri mu mikono gye ekirungi omulamuzi gwe bamuwadde si mubi nnyo omulamuzi mulungi mukyala Esther mukyala w'abantu ate akansolinga abuulirira bwanaddala abavubuka abo abalaba nga balese mu kooti n'emisango sanga egyo asooka n'abakansolinga n'ababuulira ne baba bagenda kuwa bbeera akugamba enneeyisaayo nze namuyigirako ebintu bingi eyo mukyala Esther era mwagala nnyo nti akansolingamu n'akubuulira enneeyisa nagamba muntu omuvuma bw'oti tolumba nnyo bantu otumulekere eddembe alina right ye ssemateeka tekkiza kino bwe bityo so I think nti Mukama ajja tuwa omukisa katusabe mu byonna naye ng'ekyasubiza alien si nsambya si kiki saagala mwogere bya bulimba waaliwo fayiro abantu gye bamuloopa era ebaddewo ngeri sanctioned that's why kyovalama nti bamuvugiddewo ngeri sanctioned bannange abantu baleke kwata poliisi amateeka gatwalira mu ngalo tebasobola kukwata muntu kumuaresiti nga mubawanya ensambya ne bamuvugirawo no tekisoboka wabula fayiro eba yatambula dda bebewulira ntutambuza fayiro eba yatambula dda nga gyeringa eyasamye wabula babafunidde akaaganyo yes n'olwekyo bijja kuggwa abawagiza fango ni mwena gye muli mwenna abali ebweya n'ebweya mbakubira omulanga tusigale nga tuli wamu ekyensimbi tetunabeera bubi nnyo kuba buno esene zino entonotono ezikyatambula nkyazisobola nga nze n'abasobola Mama Fina waali Bebekulu waali Honorable Kasolo waali Donzera waali tetunaba kugamba nti tujja kusonda ssente saagala kubalimba bantu omuntu aveyo nti asonda ssente temusonda ssente tukyaliwo tukyabaza Katonda tukyayimiridde Ssekasi natuyambyeko kyatuyambye ku mwana okumuziika tumwebaza n'abatukwatiddeko bonna tubeebaza Honorable Kasolo atukwatiddeko Mama Fina tukwatiddeko Donzera atukwatiddeko bangi batukwatiddeko Bebekulu big size atukwatiddeko Captain Michael Mukulu atukwatiddeko n'omwana waffe ntumuweekera mu kitiibwa katuli mu kulwanagana bino betumanya nti byonna bijja kugwa essaawa yonna naye nga njagala mutegeere nsambya seyawabidde Bebekulu seyawabidde Alien Skin nsambya seyasibye Alien Skin ekyala nina okwenyamira mu bannamawulire simanyi lwaki abantu abamu ne ba YouTubers muyina obukyayina obujja ku bantu n'ofiira ku muntu nabadde mpulira omwana omu YouTuber ne munnamawulire oyo omukazi omungi ennyo alinga mu mbogo muno mu kabi itakagwa gwalabirira oyo omukazi ng'abuuza omwogezi wa poliisi n'omuvubuka omu YouTuber abalina mukwala waye namubulokinze ng'amubuuza kakati Alien Skin anagenda akuba bantu kati Alien Skin ali waggulu amateeka tebagambe ni poliisi erina kyekoze mukozeewo ki mubeeko kye mukolawo kwegamba okusudiya sudi lwaki mwafuna obusungu bungi ani yabagamba nti betulina byammwe bantu mwani yabagamba nti Alien Skin byali bye mwalina okubeera ekyo baana kyawa ba YouTuber nakyaba bannamawulire ajjayo nakokesa abaana basinza kufuna ebizibu byonna biyise ku bannamawulire akulunzaamu kamera nakusudiya nina wano omukyala yantulangako ku YouTube channel naye nga ngamba njagala vibe nze njagala vibe era tukayingire akwetera bizibu akokesa yawe wigira bali nga tekako disclaimer nawe nokayingira nawe no egamba mulifuna dde abantu bemuswalira era njagala muli baddi ku bantu mulibeerako ddi awo ne mwebeerako olunaku lwaleero abantu bangi abafudde njagala okutegeeza Joramu yafudde obadde omumanyi wali omupostinzeeko lwaki omupostinze nga mufu vibe lwaki omupostinze nga mufu ulira muzeeyi agambe nti abo ne batandika omukutu gwa Faruku bankera nga ne banjija mu buliri nenkola omukutu nga bangoba abo aligwayagagala ewaka wange bajjanga ne bange bamumanyi ne Faruku muzeeyi ne bona abankuba ne bayita akalenzi akalinga eminya nti nakagala ne bakola batya vibe content omwana yavumye Mama Fina namugamba yamusikambula bamulabye bamusiba emyaka egi bamusalidde egi
bamwadde mitini nze ndabona abantu abagamba banaye Madubala bamusajja nade nabane mukwano gwa Barrister Timo Madubala bamusalidde naye tebannamusalira naye njagala bamusalire emyaka 4 oba 10 oba yes kyemeka jesazi na ayize bambi alabika ayize tasobola kuyiga nze katika kuwe Madubala mutemanyi Madubala mwenna Madubala namukwala ne mutwale wa Ajami Sigu ne bamukwatya cash money milioni ezisuka mu 3 cash Madubala ne sekashini owa Am Enterprise namuwa maduka aga Fili give eduka lya Am limu okuliko ali bangisa milioni 3 kunya nengamba Madubala wachi watogenda kole maduka gwa keke baba pambi keke mapa nsosoloze sente yayenjera nga afunye sente kyaga kumanya muntu tamanyi musenzi na mtu ali wamkwano bamuta Nalongo Bridals namwa milioni ezi 5 Mama Fina mwana bantu ya mwa milioni 5 Mama Fina mwa milioni 2 chichi Mama Fina njagala ogenda mujako interview mubuza wa Madubala sende mmeka ze mtala mu kamera ze nyingi buli wiki yamona akako sende mama atetaga treatment kata nyumba njitusiza wano kata mabati kisibaika jansi kata byo mu nyumba Mama Fina ngakwata bukwasi yayagala Madubala ngatola Madubala akela kumachana Mama Fina musende za bisidani gendo kebele ku YouTube channel ye Madubala anze kanyini wano kusula moto oziwe nyini Madubala bunaku bamwawo ofanga nawe mitwalo 10 kwetano wano kusula moto Madubala yasanga nga ko H&M munanvu manze kanyini era yali yangoba ku H&M restaurant nga navaawo nenga Madubala wali mwa magezi mvako kitwale nti siri munsi nafa Madubala nemerako nga biwansanga mvuma oba so Madubala mbandi awo nagwa omanyi sima yamweta namugamba buno obuntu buno who are you nalowoza nti wakitalo nyongera okuloza bula buli mwana ali ku TikTok toli celeb just your page ya TikTok ekuwagira bwerere onaku otega nti toli celeb uliba olu ensi nekuteka wo katonda bali kuteka wayagala obere nze n'abaana abanvumyeko nga bayita bakitalo mugende mukebere ku page zawo mukebere bwe bali kati bali bamanyi ngense batya kati batunula batya waliwo n'abawo bulango mbatunulire balona ntalo za busomesa sawa bayisa ku mitima nocho gwaina TikTok nogamba nti oli wakitalo Madubala atwamula abantu bayagala Madubala yagende bweru ne sende za mujano basonda sonde nezamu za bazisonda ekitanda bakimugulira bamiki bonna n'abavuma ale skin ya muvuma nga nanumba fango ni ate kugamba taina mukwano tamanyi ayagala beba base omanyi na badachi kwa chachi wanatwala ba TikTok wa Jenosale yatandika kuvuma mu bamutwale ba TikTok banatwala te bamala kuvuma Jenosale yalowoza beba batide Bobi Wine ekintu nga bagamba nti banupu beba sekali ya Bobi Wine abasesitwago nga bagamba nti banupu kufuna ogwacho ogamba nti nupu yevuma ngate abantu sekinomu bebagenera ddala chikola ne bayambaza okofera ba Bobi Wine ne bavuma government ate okavumiramo omusajja abagamba mujjaka kofira ku mutwe kino ekintu simanyi lwaki bannayuganda abamu bakikozesa yes ate notandika okuexposinga notandika notandika okuvuma Bobi Wine kale yena negudde lw'abaana muddu labo nga Madubala baba musiba bamusiba automatically nayonka abakiraba nti gundi yakusindisa ate ekiba kitali kityo nze kankubulire Bobi Wine abadde n'amaanyi nakino ekisajja batajja soovuganya naye bano abaana abaze bavuma abantu nga balina obukofira bawuma Lukiseka Badogo Nelson ne bajja ne bamufunako selfie ne bagenda balimba abantu ndi bakitalo bebase kalya Bobi bebase Nuupu owulira bulungi bebase Nuupu n'olwekyo gwavuma wenna manya nti ovuma ku lulwo era oli gwe era gyogenda fesi ogera kifesinga nga gwe nze neewuunya omwana oyo avuma mama Janet Museveni mama ali avumyani omwana yavuma General Muhoozi nga bwajja abavuma nno bwali KFC Madubala akola mulimu ki Madubala n'omusanga nenga tonooziramuza tayagala zikuguza tayagala kwajja agana emitwalo 4 n'ogamuwa n'agaana ogikuwa oba zirimu amajini simanyi oba za mayembe oba zijja mavuka bano abebbeyi mu mayumba simanyi kuba Madubala omubuuza talina nga toya mitwalo 10 aba nenga toza mitwalo 3 so nze n'olwekyo nze abagamba basonyiwe waki ayige ezo school fees ayige abantu batandika okufa ku bibakwatako nosanga omuntu ng'akolokota shiba omusajja gwalina siwe siba omusajja gwalina nti yamubbye abasajja omusajja bamubba aneganda omusajja bamubba emyaka shiba gyayina obadde omusuubira kufuna muvubuka muto buno bwana obulina ebibogo mu kamwa buno obukyafuwa ne busigaza obukwekwa yakutaka
ku myaka gya Shiba tekisoboka oba osuubira Shiba okufuna omusajja nga tawasangako kitegeeza nti emyaka gya Shiba omusajja naye gwabadde alina okufuna abadde alina okuba nga yeegattako dda nga yawasako dda nga yasaalako ekyo kiyitibwa n'ayooka common sense. Use your common sense. Wekako otegeere ti emyaka gya Shiba omusajja gw'alina okubeeramu alina okuba nga yawasa nga yazaalako dda ng'alina n'amaka. Kuba Shiba si mwana muto si muwala, it's a woman. Yani yagamba Shiba abadde ajja nga ayogera lwatu tayagalanga ku bufumbo teyagomba kuba na musajja era azadde mwana we. Omusajja wanatwala obuvunaanyizibwa bw'omwana exactly. Lwaki mwogera ku birungi by'alina? Mwogere ku birungi bya Shiba. Shiba mukazi mulungi nnyo mubalagavu. Omusajja alina gwe yandyegombye okwebakako. So oba akyuzinga oyo yamuwa chance. Just Shiba yawa chance. Ate kyokuyita babba musajja. Omusajja baba yaliwo yakolekawo atya. Omusajja lwaki yali ku kinazi kya Shiba. Omusajja tabbibwa. Kitegeeza ebinazi byali tebyakula tebyanoga. N'anoonya ebyanoga ebyaba Shiba. Gomanya omubiri gwa Shiba gulekeka. Naawe ayogera ku Shiba ng'olina bbawo wekomparinge ne Shiba kale bbawo asobola okulekawo Shiba n'alya ggwe. Olaba nyuma ali mu ngoye wabeera obwerere abeera atya. Gwavuma Shiba essaawa zo ng'oli mukazi mbu yabba bba wa munne wekomparinge ne Shiba ku bbaawo. Olaba mukuweemu abeere mujjawo tuloddemu olabike otefuire. Amameme abantu abamu mwogera naye nga mwogeza jealousy mwogeza arrogance mwekake please wake up ate mwekake mutegeere Shiba kumfana naye musajja kyatamwegomba kyewo ngamba namuzadde mukuba mukisa okubeera ku part of family era oyo mukazi yanisansosa kinagamba oh my god this is my mujja wonderful bange nga tanswaziza please webaze kubaawo kubanga mujja yakubako mujja walinga Shiba. Nawulidde engeri gye badde boogera balabika bakwataganamuko. Singa wakubyeko namammonde wandikoze otya. Bire bikaze biringa ebifundikira ebisaanikira ku ttooyi ebiziringu. Baawo yandibadde bwali paapu. Yandibadde bwa public. Ne baawo yakubyeko kye bayita ekibaati emboko. Emboko y'omukazi. Nawe gy'ogamba nti daddy ndyoke. Ze banga wali omukazi gwakwana ne mukkiriza ne mukola. Weeralike na zinfection. Ne mugamba daddy koonako wano. Wakandiridde ako kayimiridde. Watwerakira na infection. Twalikira infection, twalikira expense, twalikira ki. Wala osajja bano atenze abasajja bakubira omulanga. Mwekeo okwagala buno buwala bikaseera. Wala asembulika kuya. Omwana alina mulalama. Kasika ondano kote. Emmeme egudde. Muwe wala aba bakazi modulo. Kaya sasa kwa twajja mwana mu ddwaliro kwana waaki. Leka embwa egage. Obukuba basiro. Oli mbulire oba daddy baby omwana emmeme sawose komanyoko wakajiriya abasajja mwewala obuwala obunyogo g'amatu omuwala ali chipu obo abanyogo g'obugulu kyebawadde balina endwadde abo balina infection balina kabootongo balina buli kirwadde kya bukaba omukazi owalayisi kale tundi omuntu ayogera ku Stacia. Do you know Stacia Mayanja? Do you know Stacia Mayanja? Do you know? It's a region. Do you know? Oyogera ku mwana wa Stacia agenda kera omuzaale. Omwana oyo yali kuyita maama. Bali musika ku kiya kyewammwe. Gwe amuzaala bagwa muyo. Yayonka maberego. Bayonka ga Stacia. Stacia oyogerako waaki? Yakedde okuba nga si muna Uganda. Yakedde nga talina lwaki edda mu Uganda. Bwe yava mu lutalo akomyawo olutalo. Mwagala ki? Mwenna gwe upcoming we comparing ku Shiba please. Nonya bannonya bakolo nantongo mukolezi club. Bwoba oyagala kuwulira nti Shiba tosobola Stacia Mayanja. Mukole bato. Bakusewa wali bamusewa wali. Otegeje bacha Stacia Mayanja. Akuba akubotole. Lekera okweka byakabe nokola zi interview ngolowooza mu sympathy zibandoga munnango no yankola bwata tena please shut up. Bwoba oyagala okutegera kibata omukazi gwata Stacia Mayanja yita bato mukole bato otegere kyazitowa Stacia oyogerako waaki Stacia obulamu butambadanga bwabwala Stacia agenda kalanda kumujjanjaba yes abangabanga okugamba yagenze kukola bwaki mu kiyumba tagenda lwakuba nti ali creative ng'omukazi omugazigazi bebule gamba mbere bagazigazi ngo balawa emisota bwatuukayo nga jjanje bwate n'alabawo opportunity yonna tikano kasobola okungatako nga sira buli mmere kugejjera wano n'agamba kankakole so what is it a criminal not a criminal so what
ate no de mena abantu abali mu Canada nga bafuna nga wadde basimwa toilet nga mazemu n'emyaka ekisuka mu mukaaga nga n'okufuna ofunye sivye simwa toilet ogifunanga sasa amaze emyezi bwezi agifunye buzibu ki ayinza n'okuddayo agusanga asana yes era bagamba nti nza yaddayo bagamba nti nkomeewo kabeewo wano mu Uganda wennyini so yatandise dda okukola sasa agulibwa ku mikolo ebivulu bamuguze Christmas agenda kola who are you bwamwogerako zitowanga sitesa bwazitowa please abantu amubalekere eddembe lyamwe mwogera nnyo ebikolwa byammwe bitono mwogera nnyo naye ebikolwa bitono so nga tufundikira nyongera okubagamba ekigambo kimu ennaku z'omwezi nga 25 olunaku lwa Mande tugenda mu kkooti ya Haji Ali Mwezira mujje mu bungi mujje tuwanire eddembe ly'abasajja tuwanire eddembe lya Haji Ali olunaku lwa Mande tujja kubeerayo bityo bandi mulwadde oba ntya bangambe mbu bali abasirusiru bandoze nze tebandoga Yesu gwe nnina akola manya amateeka ffe tuli bakakamu nnyo tuli bamativu nnyo ne kkooti kyesalawo tulyoke n'omulamuzi kyanaatugamba bw'abaana baamutuwa tujja kgenda naye bw'atugamba nti ate tuguulire tujja kuguulira obujulizi bwaggwayo mwabuleeta enkumbi baazigawa mwoba mufuna mbazzi oba wirubaalo oba mweletako ebitiyo ffe tubyaniza we are ready mowazani ready nolwekyo mwena Bannayuganda bakubira omulanga okujja ku lunaku lwa Mande mu kkooti ya Haji Ali Mwezira wali ku High Court awo nga ko CPS nyongera bagamba nti Alien Skin esawa ajja kuvaayo busibe bumala ne buggwa ate ekyo ababi mwabadde mwagaliza ekyo fe abalungi abamwagaliza tugenda sigala nga tuyimire naye njagala bategeeza nti mumwongedde maanyi era akaliro mugenda kawulira nga afulumya awo kyemuba mumanya mulinde akaliro kajja akaliro mugenda kawulira nga Alien afulumye oba bitya mujja kawulira nokyo tubaagala nnyo bagamba ekigambo kimu nti wucha ga kids wucha paradise ga kids mutwale abaana bazanye ate waliwo restaurant era ya wucha restaurant waliwo shopping eriwo wucha kids collections mutwale abaana mba shopping ere gwalina otogenda shopping ate nkujjukiza nti Skype ni bakutwale bweru eggwanga nobeera nga ofuna emirimu egy'enjawulo nkujjukiza nti tubadde kusula moto sibatudde emotoka empya n'enkadde jangu ogule emotoka ku kibanja mpola mbeera ku Short TV Monday to Friday ate Sozo Properties basangwa Kamuli Road ate Bugwerio Estate nabo batunda ttaka etaliko nkayana twabagana olundi mbagala nnyo one love respect bye bye mere bulungi mweraba